Kkanso y'eggombola y'e Makindye etuuziddwa ku Country Resort e Buziga eggweeredde mu nsambagere n'okwerangira ebisongovu ssaako okwerumiriza enkwe oluvannyuma lw'abakiise okwawukana mu nnonda bye babadde baagala okugoberera. Bakansala babadde balina okulonda okujjuza ebifo byabo abatuula akakiiko okubadde ekyowa ebyensimbi eky'ow'ekikula ky'abantu omubalizi w'ebitabo n'ebirala. Sipiika y'eggombola nga Charles Lubalwanga aleese ekiteeso ekyokulonda bammemba nga wano bakansala ba NUP baleese ekirowoozo balonde nga bayita mu kwanika emikono kyokka ne kiwakanyizibwa ab'ekibiina ky'NRM n'ekya DP ssaako abyesimbawo ku bwannamunigina nga baagala bagoberera enkola ey'akabookisi kubanga kwe kulonda okukkirizibwa mu mateeka. Memba omu asituse wa independent nalwezinga tulondese separate ballot ng'ate opposition kyetugamba nti kikyamu twagala obwerufu mu ggomba ly'e Makindye nensitukana ndezinga motion esuspendinga rule ya separate ballot nga njagala tulondese emikono aba independent bannaffe aba independent omu ne NRM tebaagala mikono tugamba lwaki tukikole mu lwatu. Tubadde tulina ekiteeso ekyokuba nti tulonda committees ba chairpersons ba committees nga tukozesa mikono but unfortunately aba NRM n'aba independent bakiganye. Twagala mukono ate etteeka litugamba kulonda mu separate ballot. Sipiika Luba abadde ku ludda lwa NRM ekijja ab'e NUP mu mbeera nga bagamba nti abaliddemu olukwe n'alaga kyekubiira. Ekidiridde zibadde nkalu kunoonya bukongovule ssaako okwerangira ebisongovu. Sipiika bakiraakanya kubawooyawooya nga siwansano ku mazzi ekiviiriddeko okuyimiriza olukiiko okumala eddakiika 3. Embeera eyongedde okutabuka okutuusa poliisi lwe bafulumiza olukiiko. Oluvannyuma sipiika ayogedde ekigenda okuddako. Olwaleero kkanso ngyongezaayo olw'okubanga ebigendera bakanso badde aniruli nga sipiika nga sobola kutambuza kanso nga eri aniruli tegoberedde mateeka. Sitandabye nga batandise okutabuka nenkwata ebyange nenfuluma netambula nenfulumako wabweru. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.